mutabani wa Mirundi. Mutabani wa Mirundi yakoze eki? Donizera buli muntu amumanyi is out there to look for nga bino bigundi bimala bustock. I don't say wunya nti yabadde agulabinza omwana wa Mirundi. Va ku mwana oyo. Va ku mwana oyo Donizera ebizibu byoneretera Mungu yabimanyi. Oyo omwana talina kalungi kayinza kukuleetera, agenda kukuleetera bisiraani. Bisiraani. Kati obula weesibye okugenda mu America, sente ze wajja nazo zaalindamu ne zituuka ekiro ne zifuuka fake. Tomanyi bizibu bivudde awo. Mirundi omumanyi siniya. Mirundi omumanyi siniya. Kakuloge olaba onoova mu Uganda muno ogenda sigala muno nga buli woogula tiketi odda kyotera. Buli woogula tiketi y'ennyonyi ogenda Jinja. Yes, gwe weepange ku mwana wo onoolaba. Eyo famire ya Mirundi buli muntu agimanyi. Agimanyi naye muli wali oli mukazi mukulu kyokiisinga omwana anaatera okwenkana abulako katono Brighton omwana wa musengo kati nkyokiisinga simanyi kiisi mwekubazi kiisi zammwe mulwale corona naye Mirundi kanaategera nti omwana we yafuna corona lwa kiisi eyo. Ojja kwagala okgenda Entebbe naye nga buli ssaawa odda kyotera ng'ogula tiketi odde eno ng'airport eri eno naye ng'odde eno ng'olinga Maddox buli bamuwa tiketi adda akwata kkubo ddala tagenda ku airport. Anyway, mwategedde ebiri e Kampala. Once you have a bad timetable from you otandikira mu bintu birala okeera n'onoozinga effo ky'okuba ne good time ngozi pulikofina tufuna time yemu niwe kibazali bagagga lwaki bamu bagagga fe tuli bagagga tetukozesa budde bulungi oyina okuwummula ne weesitula ekingambu simanyi oliwe oyina okuba ow'omulde naye omubiri ate n'oguza mu simanyi mbwino ogenda otuuka ewaka ng'okooye. Yes, mukulikeeyo kulonda kwaggwa twaddayo mu kukola nze ndi musiizi era ekinkeeza mba nnoonya mirimu gya kusiiga. Bw'oba olina omulimu gw'okuteramu wallpaper, ogw'okuterereza compound, ogw'okuteramu installation, ogw'okudesigningira compound, ogw'okutundira poloti, ogw'ogigula, ogw'okutundira apartment, egyo gyonna emirimu gikolwa aba Comeback Construction oba Muzeeyi Kalevu Enterprises Limited. Naye nga tuwa omulimu tugende tukole. Bwe tuwa omulimu tugukola efficiently, tetutawanya muntu yenna, tetubaamu byaki ebyokulonda byawedde. We must now embark on what we call fallback position. Yetya ddayo ku mulimu gwo. Oba omulimu gwo gubadde palapase owedde. Ffe twatandise dde okudda mirimu era ekitubeeza mu zino campaign gavumenti ziddeko tusekiwalinge future gy'abaana baganda baffe n'abaana abaliddako by remaining government osigala mu power tufuna ebintu kati nze ngenda paintinga police zonna. Do you know how many police are in Uganda? Eyo deal wage ebe mmala ngera ogamba campaign za nsala tezisobola. We work for these things. Omusajja akulabye otobedde mu kalulu genda osiige amasomero g'emukono gonna, genda osiige parliament, ebyo byentunuulidde. But I'm back to basics. Nze ndi mukozi kubeera n'abalangira toba mulangira nze sinze Kayime Rugaba nedda. Eyo n'abakulu be mundabye nabo mbeera nabo, naye olina okudda ku basics. What is your routine? Routine ye eriki? Nze nazzeyo dda mulangi kusiba wallpaper, ebyo byonna byendiko. Naye nga congratulating abayiseemu mwebale nnyo okuyitamu katusubire munayo munakola mu parliament, which I don't expect, especially wano mu Buganda ndaba nga mugenda kweyongera kudda wa mabega n'ebintu byange mbibabuulira ne mubigaana oluusi ne mubikkiriza. Well, netugendera awo, but after some time nababuulira ku Judith babiri nti otena kyazze kukola. Buyukwe n'emala galonda kati yazzeemu n'eronda ya omulala atalina kyagenda kukola. This is how areas remain underdeveloped. Kuba omala galonda olonda out of excitement n'olonda emyaka 15 nga memba wa parliament tasobola wadde ofuna
okuleeta borehole because abeereyo mu galale gy'atudde eyo emabega eyo gy'abeerera ddala kati gwe n'olowooza nti twamulonda gwe n'okeepinga mu electioneering naye nga gwe tofunamu simply because you are a useful idiot. Useful idiot yamala gawagira by'atategeera. Yes, nze namanya keepinga Museveni mu power engeri gy'okyamubanja. 2 we connecting ofune emirimu gy'okukola mu bantu ababeera ku mweyo government, which I've done and I'm 100% self-made. Tojja kujogera batayisima yenze yakolera buli muntu banda bengeje nkubira obulango kampani yange mbasaba mbe to zukuka ogenda okole oba oli mu ka traffic jam buli kalimu konna koyina kateekeka amaaso agakozi kekagenda okuyamba okukola ekiddako ekirala. Emirimu gya wano ngeri gy'ogukolamu era gye gubeera Madina Gagamero weebale kubanga watuuse dda SK Nsiminesta weebale kutuuka baagala Frank jajja SFC with there. Tujja keeping up mpola tetukyaliko ebyo abantu bali muti no simanyi galawo mukutu gwayisibwa nze siriiko mikutu buli wenteeka Facebook ng'abantu bo bamanya nti natuuse dda baba bajja kwesomba bayingiddewo dda. Ndiye Mutale James, I give you a Kinyankole name Muhanguzi. By the way, erinnya lyange mu 2021 bampita Ichuri Muhanguzi liyo banyongedde naye nga Ichuri oba tomanyi story ya Ichuri nja gikubuulira mu maaso naye nga yeze King Kong at Isma Ichuri linnya lyange lya 2021 lirinako ebintu bingi ebitambulirako. Muli mutya wawulira otya nga bajjewo social media wawulira otya? Didn't you feel tonebuuzaamu how you related on those 3 days? Nze zannyamba naddamu n'empulira ebintu byange ebyali missinga nga bwe tutuula mu gurupu tunyumya naye mutuula mu gurupu ne mubeera muti abazungu baatwonoona oli ku gadget naye oli ne munno. How did you feel? Mwawulira mutya? How did you enjoy your life without internet? Mukitegedde nti ni waliwo paradox gyali bataddemu nga tulinga robot obeera oti ku ssimu gundi agambye ekigundi naye bwe bagisalako ko ne muweweera